ne bw'aba yasembayo wansi alina amakulu. Era buno obubaka njagala okubuwa abantu abalowooza nti bo tebalina makulu, abatekkiririzaamu nti balina omugaso. Olunaku olumu Ford yafuna okusoomooza mu kampuni ye, n'anoonya abakugu abasobola okukumalawo n'abateekamu ensimbi era n'abafuna abasinga n'abawa buli kimu kye baali beetaaga bamalewo okusoomooza. Okusoomooza kwali nti yingini ezitowa enywa nnyo ate etambula kitono. N'afuna abakugu ne bamusaba essabbiiti zaali nga 3. Era oluvannyuma lwa ssabbiiti 3 abakugu baakomawo ne bamugamba nti beetaaga obudde. Kyokka nga ate bali mu katale k'okuvuganya, amakolero gayiiya buli olukya. Kyava akkirira wansi mu baana abapanga emmotoka oba bali mu assembling unit, n'abakwata n'abambusa mu ofiisi ezize, bwe gwali omulundi gwabwe ogusooka okutuukako mu ofiisi ezirabika obulungi era ennungi, nga n'okuddugala baddugala. N'abatuuza n'abagamba mbalabidde ebbanga ddene, mu butuufu ebintu byonna kampuni yange byetuuseeko, ebituuseeko olw'obukozi bwammwe n'amagezi gammwe. Era bwe ntunudde mu kusoomooza kwe nnina nga nnoonya abantu abasobola okunnyamba, ne nzuula nti mmwe muyinza okunnyamba. N'abagamba tufunye okusoomooza, twagala yingini etezitowa nnyo, enywa ekitono ate ng'edduka nnyo. Naye bwe ntunudde nga mmwe musobola okunnyamba, n'ababuuza mwetaaga ki? Abasajja abo aba bulijjo ne bamusaba baweemu ennaku 3. Abakugu baasaba essabbiiti nga 3, abasajja baasaba ennaku nga 3. Oluvannyuma lw'ennaku 2 abasajja bano baakomawo ne bamugamba nti bazudde amakubo mwe bayinza okuyita okutuuka ku ekyo. Bwe baagamuwa n'abeebaza nnyo n'abagamba baddeyo, n'ayita abakugu be n'abanjulira amakubo nga 3 ge baali bamuwadde. Bagenda okugezesa amakubo 3 nga kuliko amakubo 2 agasobola okubavuunusa okusoomooza okwo. Yawunzika agamba bw'ati, buli muntu mu nsi ne bw'aba yaayera, ne bw'aba yasiimula, ne bw'aba gwe mutuma, ne bw'aba yasembayo okubanga alowoozebwa okuba nti wa wansi, alina ky'asobola okukola. Era nze ebimu ku bisinga okunnuma n'ebimpaliriza okujja okukola kino kye nkola kwe kukutegeeza nti naawe olina ky'osobola okukola. Wabula obulamu ekintu kimu, kwakkiririzaamu nti naawe osobola. Njagala okukutegeeza ekintu kimu, naawe osobola. Kkiririza mu ekyo ky'okkiririzaamu, obuusebuuse nnyo okubuusabuusa kubanga naawe olina ky'oli era osobola.